asooka ayogere ne taata we kuba ye taata wa mumanyi nti yoyo ye asooka ayogere ne taata we ye wandaba asooka ayogere ne taata we ye amazima agamanyi kati ye yajja okumanya ki ekiddaku kuba ye nga ye taata we amazima agamanyi mwami Zibira naye ye nga ye simunaako buzibu neŋŋumiikiriza kuba mwami Zibira mumanyi ebbanga ppanvu nnyo nga mumpereerwe akolamu nga wa defense ne kusaawa eno era akyakola nga owa local defense w'ekyalo kati ngendo covid amala okuggwa omwana waliwo muwala we alina muwala we omulala tali spice ne muwala we omulala naye asula wali mu kikubozo n'ayogera nange nagamba yakola ku passport waliwa nali Saudi Arabia nayogeranga naye nga nze ndi Saudi kati oluvannyuma nga maze omuwa sente ezo $7,500 yadda waze naku nga 3 nakomawo nangamba nti omwana omu amanya bagawandiika bubi ku bipapula ebyendagamuntu passport zigenda tusumbuwa nangamba tuddemu tuwandiise addemu yewandiise buto tetujja biyingiramu nyo basatanyumire kuba buli mukabeera n'ensonga ze lwaki anywa nange nsinza kumanya ti lwakiba tatawo ye nga yanywa nga yanyira muno bonna balabwa muno muna mupereerwe talina katatuulamu talina katatuulamu obubaawo bweyo yonna wansi mu ggeto yonna butuulamu tetujja biyingiramu nyo basatanyumire kuba buli mukabeera n'ensonga ze lwaki anywa nange nsinza kumanya ti lwakiba tatawo ye nga yanywa nga yanyira muno bonna balabwa muno muna mupereerwe talina katatuulamu talina katatuulamu obubaawo bweyo yonna wansi mu ggeto yonna butuulamu tugende amanya gange Kazibu Hasifa mbeera mpereerwe Kikubo zone ensonga endeese waliwo omwami bamuyita mwami Zibira nga tata wa Spice Dana omuyimbi waliwo omukyala yamukonekitingako nga angambye mbona akola passport nenjogera naye ebiseera bye yali talina simu ya WhatsApp twayogeranga ku simu ya mukyala mukwano gwange nenjogera naye naŋŋamba nti passport express yamitwalo 35 nali njagala passport 2 nemusindikira $7,000 nemuteerako n'emitwalo 5 egya transport waliwa nali Saudi Arabia nayogeranga naye nga nze ndi Saudi kati oluvannyuma nga maze omuwa sente ezo $7,500 yadda waze naku nga 3 nakomawo nangamba nti omwana omu amanya bagawandiika bubi ku bipapula ebyendagamuntu passport zigenda tusumbuwa nangamba tuddemu tuwandiise addemu yewandiise buto yokufuna national ID nemubuuza kati kyetaagisa ki nangamba mu $15,000 agobe addemu omwana amuwandiikire amufunire endagamuntu nenkwata $15,000 nenjimuwa kugira $7,500 nga kwenyongedde omwogere $15,000 kigiba 85 akole ku national ID yoyo kati ebyo byonna byaliwo nga tetunaba kuyingira covid kati bwe wayita ebbanga lya myezi nga 2 nga ndaba passport gyangamba tenabafuna kuba yangamba egenda kutwala omwezi nga gumu ebenga efulume naye eno ejja kweyongerayoko wakati w'2 ne 3 ngegye wali ono talina national ID kati olwokuba yalinga talina simu ya smart namufunyanga ku simu yoli omukyala ewayita ebbanga nemubuuza ki ekigenda mu maaso bya passport n'endagamuntu y'omwana naŋŋamba nti mama bano ogira ogumamu buli kimu kyonna ngenda kubeera nga nkutereeza konze kale kati awo covid bwe yayingirirawo bwe yayingira mu kimu kyonna ne bakiggala kati awo naye naba ng'afunye ekyokwekwasa neyeekwasa mbuno kakati tuli mu covid lindako covid yaggwe tubeere nga buli kimu tukikola ki tukitereeza nange neŋŋumiikiriza kuba mwami Zibira mumanyi ebbanga ppanvu nnyo nga mumpereerwe akolamu nga wa defense ne kusaawa eno era akyakola nga owa local defense w'ekyalo kati ngendo covid amala okuggwa omwana waliwo muwala we alina muwala we omulala tali spice ne muwala we omulala naye asula wali mu kikubozo n'ayogera nange nagamba yakola ku passport y'omwana kati kyampisa si bulungi olwensonga sente zaali zimazeyo ebbanga ddene ne mugamba asiyagala passport mupe sente zange kati omwana nanyogera nangamba ye bamuwa sente za
era nangamba yo ali mu kugikola ki mu kugikolako netandika katole okubanja zibira okuva ebbanga eryo lyonna paka nakati nga mubanye sente eza passport endala neza national ID nekusawa yero tazinkanga eri passport yakukolako sente anti yangamba buno kati oli yangamba yemu emitwalo 25 bwana mubuuza yakuwa sente mukataatawo nangamba yampa emitwalo 25 kati ate nga ziyangamba buli passport yamutwala 35 kati nemuwa passport za passport 2 kati nakwatako emitwalo 25 nagiwali muwala we akoleko passport kati eno endala eyasigala neza national ID gifunanga paka nekusawa yaleero omuwala bwe yakolera passport ye waali eri passport gyeyakola yetaliwo yatambula obudde buno sente zimazeyo bbanga ki kati tugenda tuli myaka 3 emyaka 3 kuba nazimuwanga covid zanatuuka covid natuuka naggwa paka nekusawa bw'oyogera naye yagamba ki mbadde okuba nakomawo nze mu feebu bwe nkomawo netandika okwogerezeganya naye nga n'okumusanga musanga kuba muno mumpeererwa abeeramu nnyo kati nga bwe musanganga nga mama abaana alindako ngenda kubeera nga nkutereeza paka nakati talinako kyeyali akoze eki kyeyali ankoleddeko kati olwo nga ne bwekuba amasimu takyankwata bwe mba musinkanye mu kkubo bwe musinkananga wano bwati ngaaweta ngaayita sayidi eri bwe kito embeera gye tulimu sente muko obudde buno zeweetaaga obudde buno sente zemumanyi emitwalo 65 zokka zewoyagala zokka si zenandiyagadde okusinziira sente zange ebbanga lyezimazeeyo kubanga singa omwana wange yali afunye ne pasipoti nga yagenda singa kati yatandika dde okukola kubeera nga aleeta ku sente how sure nti ono taata wa spice kona kola kumpeerero bakimanyi kyo yitaatawo era nange nkikakasa nti yitaatawo era naye atera okugyamu muno okulaba taatawo era nkakasa nti oyitaatawo wa spice dala tebagambe nti nno omuntu w'abandi gwokonjedde kono nalinnya lya spice spice nga ye tesimulinako buzibu ye nga ye spice simulinako obuzibu mbulina na taatawo naye ye spice asimusinkanangako naye obuzibu mbulina na taatawe kati nze ekindeeseesa aba spice bw'aba mpulira kubanga nze mulaba ayamba abantu bangi asooka ayogere ne taatawe kuba ye taatawe amumanyi nti yeyo ye asooka ayogere ne taatawe ye wandaba asooka ayogere ne taatawe ye amazima agamanyi kati ye yajja okumanya ki ekindako kuba ye nga yitatawe amazima agamanyi mwamizibira naye nga ye spice simulinako buzibu okujjako nsaba busabi nga bwe ndaba ayamba abantu nange madde nsaba nnyambe ampa obusente bwange obudatawe bwe yalya taata bwe yazikozesaamu ekyolowooza sijja kulimba simanyi ki kye yazikozesa oba yazinywangamu mwenge simanyi kuba munywi era ddala munywi mwamizibira munywi kati ayinza okuba yazinywa nezimuggwako kuba ne ku poliisi nagenda nagendako ku poliisi neteekayo omusango gwange ne referensi poliisi ye Kanyanya nagendayo neteekayo omusango kubanga ate naye poliisi ye Kanyanya amanyiddwa engeri gyali wa local defense kati aba local defense balina engeri gye baripootingamu ku poliisi bwe batyo nagendayo neripootinga ku poliisi nefuna referensi naye spice tumanyi nti yennamu ihajala nankwayo musiraamu ate taata wajja abeera atya nga anywa omwenge tetugenda